وبه نستعين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. asinzibwa mutufu okusinzibwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, mulezi waffe akyusakyusa ebintu nga bw'aba ayagadde. Allah basse bangi n'abakyali abalamu bangi, naye era nga bulijjo mbajjukiza message esooka egamba nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'akulekanga mu nsi nga tonnafa, ebintu bino bibiri byegendereze nnyo. Ekisooka, olina omukisa ogukola emirimu Allah n'akuwejja n'akubanga omufu eyo chance tagiina. Ate era olina omukisa ogwenenya amazambi Allah n'akusutama kwokya kubanga omufu ekyo takiina. Obuwangaazi abantu mulaba balimu mu nsi tukolerera ebintu bibiri: amma Allah kwokya muliro, oba Allah kuyamba n'akuwa obudde nga bulungi. Ne mu statement emu Allah yagamba: wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Kale olw'ebyo ebibiri nno, muliro n'ejjana, avuganye. Mbaka n'atunyumiza sallallahu alayhi wasallam nti abantu bangi bali mu nsi bakeera ku makya ng'abaddu abo bagenze kulwana banunula emyoyo gyabwe Allah agijje mu muliro. Ne wabawo abaddu abakeera ku makya ne bagenda gye bagenze, naye ng'omuddu alwanisa mwoyo gwe kwolwo gusule mu muliro. wa fi dhalika falyamal al'amilin. Lumu Allah yagamba omubaka nti olw'ebyo ebibiri nno bye muwulira, ayagala okukola akole eby'omuliro genda okole, nawe akola eby'omujjana genda okole. Naye ng'ebibiri ebyogerwako omuliro n'ejjana biteeketeeke byaggwa, tebaabiteekateekera nsolo, baabiteekateekera bantu. Musomo gwaffe ogw'olwaliro biidhini ta'ala gutandise mu mwaka gwaffe omupya, tumaze ebbanga tulabika, tugenda kutambulira ku mulamu ogugamba nti neeyisa y'abantu ekyuse nnyo. Mwotwalire abasiraamu n'abatali basiraamu, olwo mwe muli b'amasheekhe n'abatali b'amasheekhe, muli abaami omuli n'abasajja n'abakyala. Enneeyisa y'abantu ekyuse nnyo. Naye nga mbalabula nga mbajjukiza nti omulezi waffe talina kye yali akyusizza mu bintu bye tupulaningira. Allah lumu bwe yali anyuma gye tugenda okugenda yatugamba nti inna batsha rabbika la shadid, inna batsha rabbika la shadid. Bantu mmwe mbakakasa okukwata kwange gye muli kwa maanyi. Bw'anaaba akutaddeko engalo bw'ati n'akukwata ku bintu bye weekola oba enneeyisa gye weeyisaamu, Allah yakugamba nti inna batsha rabbika la shadid. Lumu yagamba Allah nti wakadhalika akhdu rabbika idha akhda alqura wa hiya dhalimatu inna akhduhu alimun shadid. Nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba asazeewo kangavvula kaalo, asobola okukakangavvula olw'amazambi gaabwe n'ebikolwa byabwe, olukangavvula lw'osobola okukkiriza nti Allah akoze ekintu ekyalo. Naye nti okukwata kwe oba okukangavvula kwe mbakakasa kwa maanyi.
inna fi dhalika la aya liman khafa adhaba al-akhirah. Allah engeri gyatera okukwatamu abantu b'ebitu byatunyumiza mu Qur'ani birimu ekyokuyiga eri omuntu akimanyi nti wano tugenda kuvaawo waliwo enkomerero. Allah ine ebintu byanyume byayagala okukola abantu eitha kubookya oba kubawajjana, ne bw'obiwuliriza bulungi omuntu amanyi nti no gye tugenda olina byetasobola kukola. Lumu yagamba nti yawma yafirru al-mar'i min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli mri'i, uli statement eyo, likulli mri'i minhum yawma idhin sha'an yughni. Mutyo olunaku lwengenda okubayita mwenna mukomewo gyendi. Olwo mu statement eyo Allah tagamba Peter era tagamba musiraamu, walaga nti yawma yafirru al-mar'i min akhi, waliwo olunaku lwembagala mwenna bayita mbaleete wendi, nga sikkiriza muntu kuyimirira wali mukwano gwe, nga sikkiriza mwana kuyimirira wali nnyina, nga sikkiriza mwana kuyimirira wali muzadde we wadde omuzadde okuyimirira wali omwana. Likulli mri'in minhum, kwolwo olunaku yawma idhin sha'anu yughni, buli omu agenda kwerwanako yekka. Kati ennaku zino mbadde nnyina ebintu byempulira byendaba bingi, ebimu nga birimba amaseeka, ebimu nga biri mu bantu si bamaseeka. Olw'okuba nti omutwe gwaffe twagutaddeko omulamu ogugamba nti enneeyisa y'abantu ekyuse nnyo, olwo ntwaliddemu bonna. Ab'ebitiibwa, mmwe temukimanyiiko nti buli kyofulumya mu kamwa oba buli kyokola n'engalo zo oba buli kyokola munno oba okikoza embwa oba okikoza ani oba okikoza ani, kikwatibwa katambi Allah kiina. Era singa enkya Allah waffe anaatuyita n'akubuuza ku bintu by'ozzookola, genda kumwanukula ki? Mu sura eyitibwa Luqman aya ya 33 Allah yatugamba nti ya ayyuha nnansu, bantu mmwe abali mu nsi, taqu rabbakum, muti Allah wammwe. Olwo tagambye musiraamu, tali ku mutabuliki, tali ku munabidai, tali ku mulokole, olagaye buli muntu yenna ali mu nsi muno mutya ennyoza yabatonda. Wakhshaw yawman, kati mwegendereza olunaku, la yajizu walidun awaladihi, lwesi tagenda kukkiriza mwana kuyimirira wali amuzaala, wala mauluduhu wajaza awaladihi shay'a, nga sikkiriza na muzadde kuyimirira wali mwana gwazaala. Bwe yamala yaga nti inna wa'ada Allahi haqqu, ebyembagamba ngenda bikola, eyo ndagaano yange ngenda gikuuma. Fala tagurannakum alhayatu dunya, bye mulaba bitambula mu nsi bireme bamalamu nnyo. Wala yagurannakum billahi algharul, mu Allah omubudde. Buli omuntu lw'okyusa enneeyisaayo, buli lw'ova ku bubumbwa obwo Allah bwe yakuteekako okosa omulala, buli lw'ovayo n'okola ebyo Allah by'atayagala okosa ebitonde ebirala. Mu mbeera ezoonoonese nnyo ennaku zino ez'abantu ezikyuse, ng'oggyeko ekisiyaga kye tuba tetwogerako emabegako awo, ab'ebitiibwa mwegendereza ennimi n'ebigambo ebibava mu kamwa kammwe. Omuntu n'ojja ku social media n'omala eddakiika 3 ng'oli mu kuwemula, naye ng'olina bafolowa abagenda mu mutwalo abakulaba, oli mu kubannyonnyola obwereere butya bwe bukola. Oba olumu n'owemula muntu munno, oba n'ojja ku mukutu ng'ensi yonna ekulaba ng'ozze kubaako gw'ovuma. Olwo social media eriko abantu balinganga 5 bavumi balungi, era balina bafolowa abagenda mu mitwalo 9. Oli najja nga azze kalakata fulani,
era namuvuma eddakiika 4 n'abagamba enkya ŋŋenda kutandikira awo. ne bw'oba oyina ensonga ekunyiga etya era ng'ekuluma, tetulinayo kawaayiro ka muntu ali mu nsa kuvuma. ne bw'oba oyina ensonga ekunyiga etya, teriiyo kakisa ka muntu kuwemula kitsolo wadde muntu munne. naye ate neeyisa y'ebitonde ebisinga ennaku zino, woolabira nti abasinga bonna ekyo kye baagala kwe kubanga abagoberera abantu abo bangi okusinga okugoberera aboogera ebintu birimu amagezi. era ogenda olaba live ng'eyingidde emitwalo 9 oli ali mu kubannyonnyola butya bw'osobola okugenda ku mukyala essaawa nnamba, oba olinga kwali avuma ayina gwali mu kalakata. ne bweba gavumenti ekunyiza etya, tetulinayo kawaayiro ka kugiwemula wadde kugivuma. ne bwaba omukulembeze akunyigiriza atya, tetulinayo kawaayiro ka kumuwemula wadde kumuvuma. Allah yabuuza aya gisange mu sura eyitibwa Shura aya ya 40, yaga nti wajazaa'u sayyi'atu mithluha. mumulowooza ekibi kivaawo na kibi. gavumenti bwebasibye, bwebamya emirimu, mugambe bakuba amasasi, olina kuvaayo mumuwemula na mumuvuma? ekibi kivaawo na kibi. idfa billati hiya ahsan. omuntu oyo yakoze ekintu ekitanyuma, bikkako gwozeyo ekintu nga kirungi. Allah gamba faman afa. ekigambo afa kitegeeza okusonyiwa, naye ng'osonyiwa ekintu ky'oyinako obusobozi. osobola okwetta nova mu gavumenti, osobola okugenda e Tanzania, osobola okuwemula, osobola okukola ki? faman afa, bw'osalawo okwerekereza n'osonyiwa, wa aslaha, gwe n'osalawo olongoosa oyise bulungi abo bakuyisa ng'ensolo, fa ajruhu ala Allah, Allah ajja kusasula empeera. innahu la yuhibbu dhalimin. anti temwerabira Katonda abalyaza amaanyi tabaagala. gwe tovuma, towemula. yaleeta aya mu maaso yagamba nti walman taswara ba'da dhulmihi, omuntu bw'asalawo okwerwanako oba okuwoolera eggwanga oyo gwe balyaza amaanyiza, nza Allah wamusse muyinaako buzibu, akuwadde akawaayiro ako. waliman taswara ba'da dhulmihi, bw'osalawo okwerwanako oyogerekokko ofulumye ky'ofulumya, nze Allah osikuyinaako buzibu olw'obulyaza amaanyi obukoleddwako. naye wulira aya eyanamu 6 ayanamu 5 bwe yaleeta ekigambo ekirungi, omanya nga eyanamu 2, wala man sabara, naye aligumiikiriza n'atazaayo kigambo, wa ghafara, n'asonyiwa, inna dhalika lamina azmi al-umul, oyo nno ye muwanguzi abasinze, yoyo abaakutta omuguwa ogutagambika. waliwo kasitole nali nsoma ekitabo olumu emabegakaawo kenjagala nsharinge nammwe tugende maaso n'omusomo gwaffe. omuwandiisi w'ekitabo ekimu ayitibwa John Terra yanyumya kasitole k'omusajja ayitibwa Jacobo ne madamu Sara n'omwana waabwe gwe bayita Sale. Jacobo ne mukazi we Sara n'omwana waabwe gwe bayita Sale, kale muyite Solomon kuba yeeyitanga Solomon omwana oyo. musajja mukulu aleeta kasitole ako mu kitabo kyagamba nti Jacobo yava mu ggwanga lya Italy ng'ayina mukyala we gwe bayita Sara, nga balina omwana omu yekka mu myaka gya 40, omwana gwe bayita Solomon. ne bagenda mu ggwanga lya Spain. bwe batuuka mu ggwanga lya Spain, bino byakunyumiza biri 70 years back emabega, bagenda n'omwana waabwe gwe bayita Solomon. Allah nga yagerera omwana oyo Solomon obulwadde bw'obulalu. omwana yazaalibwa ayina akajabangu nga waya tezigatta. bwe batuuka mu Spain, Jacobo ne Sara ne bagulayo ettaka, n'awasa omukazi omulala. Mungu n'amugerera omukazi n'afa nga yakamuwasa Spain, n'abeera ne Sara we.
Mungu n'abawa ezzadde ly'abaana 6 abalala nga mulimu abalenzi 3 n'abawala 3. Abo bagatte ku mwana waabwe gwe bagenda naye ow'obulenzi ayitibwa Solomon. Solomon yali yagwa eddalu. Gye yakomanga okukula nga eddalu lyeyongera, ekyavaamu ne yeeyambula engoye n'atandika okugenda okusula ku makubo. Solomon yakubanga emmotoka z'abantu, yakubanga abantu amayinja, baamusibanga n'emiggo. Yaddanga eka Solomon ng'ayina ebiwundu n'ebizimba ku mubiri gwe. Lumu baagenda ku mulimo gwali gwawala, ne baleka famire yaabwe y'abaana 6 ewaka. Solomon yagwa eddalu, yali asula n'amakubo. Lumu yadda eka ne bamugamba abaganda be nti maama yalina gye yageze n'etala baasuzeeyo. N'atuula ebweru ne beggalira. Bwe ziwera 7 ez'ekiro, Solomon n'aleeta amafuta n'ateekako amakufulu n'abaggaliramu, bonna n'abookera mu nnyumba. Saala n'ajja kuba bagenda okudda ku makya ng'ennyumba yonna emema. Abadduukirize tebalina kye baataasa, famire Solomon n'agisaanyawo bw'atyo. Emyaka gyabwe 8 gye baali bayingidde tebaafuna chansi ya kuddamu kuzaala mwana. Wayita emyezi 3, Allah n'agerera Jacob n'ava mu bulamu obwenzi. Ne bamuziika mu Spain. Bwe bamuziika mu Spain, Saala n'awangaala ng'alina omwana omu mu nsi, omwana yagwa eddalu. Lumu Saala yayita omukulu w'ekyalo n'amugamba obulwadde bunnuma ngenda kufa. Naye mu nsi tulina omwana omu ayitibwa Solomon ate muguwa ddalu. Ebyobugagga byaffe gye yandibadde abitwala. Naye chairman nkuwa eddaama ebyobugagga byaffe nsaba obigabira abanaku. Olunaku lwawa chairman eddaama Madamu Saala, Solomon yajja ekiro. Saala n'agamba Solomon, mwana wange oli bw'omu mu nsi. Watta baganda bo n'obamalawo. Taata we yafa. Gwe musaayi gwange gwe nnyina. Solomon oli mulalu. Naye nkukakasa Solomon lumu akategeera. Omulalu talya mpitambi. Solomon tula wansi. Solomon yatuula. Naga bino mbikugamba nga nnyoka akuzaala. Ngenda kufa nveewo. Emmaali eno yonna ebadde erina kusigala mu mikono gyo. Naye njirese mu mikono gya chairman olw'obulalu bwo. Solomon, obadde okuba abantu amayinja ng'obavuma ng'obawemula nga bakkuba era olina ebiwundu bingi. Abadde akujjanja baakulabirira ngenda kufa. Solomon, omulalu tabaagambwa. Solomon va ku bantu. Solomon yatuula. Wayita ennaku 3 Saala n'afa. Kyewuunyisa abantu bonna abaali bamanyi Solomon nti mulalu. Mulumbe yayambalanga omulamu. Era n'ayimirira n'awa speech ebigambo bye bino. Yagala nsiimye nnyo okujja okunziikirako maama wange. Era nga bwe mwannyamba ne muziika baganda bange be natta, bwe mutyo bwe mwannyamba ne muziika taata wange w'essaali. Mbagamba okuva na leero nze siri mulalu. Era neetondewa Katonda abaana baganda bange be natta. Emmaali yonna esigadde mu mukono gwa muntu ogwo, nze Solomon gwe mulabanga omulalu. Chairman w'ekyalo alina eddaama erisoma nze, nsaba olimpe. Mbaagaliza olugendo olulungi nga muvudde mu maziika. Solomon tiyaddayo kuba jjinja muntu yenna wadde kumuvuma. Abaffe eddalu lyaliwonye. Bw'aba Saala yabuulirira Solomon omulalu n'akyusa mu bikolwa bye, gwani avaayo eddakiika 6 ng'oli mu kuwemula kabaka wa Buganda? N'omala eddakiika 3 ng'oli ku mukulembeze w'eggwanga ovuma. N'omala eddakiika 3 ng'oli ku mufuti oba omukulu w'eddiini ovuma. N'owemula nga bw'oyagala. Gwe tokimanyiiko era towulirangako njogera egamba nti ekireetera ekyennyanja okufa kwasaamirira. Tokiwulirangako nti ekireetera ekyennyanja okufa kwasaamirira. Kubanga ow'eddobo bw'ateekako ky'ataddeko n'agenda okuloba, ekyennyanja okufa kwakyo kimina kumala kwasama. Nkubbirako ampuliriza era ndaba okwasama okususse kuyinza okukuviirako okusula mu ntaana. Enneeyisa y'abantu ekyuse nnyo ennaku zino.
muvuma, muwemula, mukakkanya n'okola buli kyonna ky'oyagala, naye ng'ensonga ze muwe ennafu mugamba seeka ndyaza amaanyiziddwa ebbanga nze nkole ki? Allah akugambye wajazaa'u sayyi'a sayyi'atun mithluha. Gwe bakugambye ekibi kivaawo na kibi. Tosobola kugumiikiriza, tosobola kwerekereza. Enneeyisa y'abantu mu kugenda obi bw'etyo erowoozesezza abantu nti omulembe gwe tulimu gusaana kukola ekyo. Mulowoozese abaana abato abasoma, abali mu kkula, abajja mu ligimu enkya nga tuvuddewo, bagambe nti omuntu oyo muwangula n'omuggyako ekituufu olina kukola ekyo. Eno message egende ku babuloga ne baganda baffe abamu bali ku social media mu bitundu eby'enjawulo. Okuvuma si kkubo n'okuwemula. Oddira omuntu omuwemula, omukakkanya, omukole nga bw'oyagala. Gw'olowooza singa omuntu oyo agumiikiriza omwana we ayinza okugumiikiriza? Singa omuntu oyo agumiikiriza mukyala we ayinza okusirika? Singa omuntu oyo gukakkanyiza asirika nnyina ayinza okusirika? Ye kale gw'osanyuka singa bawemula nnyoko n'awulira? Singa bakuwemula maama waaseka? Enneeyisa y'abantu ab'ebitiibwa ekyuse nnyo ennaku zino. Si lwakuba nti bye mukola bye bituufu, ako kabonero ka bwonoonefu. Mbazzaayo, abantu mu nsi tukolerera ebintu bibiri: kutuuka mu maaso ga Katonda ng'atusiimye oba ng'agenda kutwokya. Gwe genda weebuuza okolerera ki? Maze ebbanga erigenda mu mwaka mulamba nga nasirika, nga soke tulinde tulaba abalalu bano boogera ki? Ne social media mugyonoonye nnyo. Okwonga kuliko boolaba nti bamanyi n'abatali bamanyi. Omumanyi yandifudde yazimbe abuulirire naye n'avuma. Ate ne gw'olowooza nti akuze mu myaka giyingidde 65, ate ye naawemula. N'oleeta ebigambo nga tebyambadde, ng'obyolekeza kabaka wa Buganda, obyolekeza omukulembeze w'eggwanga, obyolekeza omukulu w'eddiini. Kale oli ku maama w'oli ovuma. Enneeyisa y'abantu ekyuse. Allah subhanahu wa ta'ala mu bintu byasooka okutendeka nabbi waffe sallallahu alayhi wasallam yamutendeka empisa, nanga nti wa innaka la'ala khuluqin adhim. N'amumentioninga mu bitonde n'abaga nti omusajja oyo empisa ze ziri ku levo ya waggulu nnyo. Yali amuwaana kuvuma, naye ndaba abaana abali ebweru nga abaana bakola ne ssente mu kuwemula. Oli n'akola live ya dakika 30 kuwemula. Woolabira nti ennamba y'abalalu yeeyongedde, abagoberezi ng'ate bangi. Gwe n'ofuna like emitwalo 9 temba bagoba ddalu. Oli n'akuvumira gundi n'oseka. Kati abavumi abana abakutte akati mu ggwanga lyaffe erya Uganda nga muli bavumi balungi, zino engero nnyo zeegenderezanga. Nantagambwako bwaddene ndi kirya jjo kambuukire munnange waabuukidde. Ezo engero zeegendereze. Ogenda otule wansi ng'oli bw'omu olowooze ku ngero ezo. Oba tamanyi Luganda, noonya abamanyi Oluganda balukubuulire. Ekyo bwe kikulema okutegeera, ddayo ku njogera egamba nti ekittisa ekyennyanja kwasaamirira. Kubanga tosobola kukwasa kyennyanja nga kimaze kwasama. Genda mu maaso n'okwasama, ojja kunyumirwa omuzannyo ogwo. Bw'oba akubbirako olinda wajjambi ayinza obutajja. Olumu ebigambo byange mbisa mu ngero bwe ntyo, naye nga twagala mutegeere mufunemu ekyokuyiga. Allah subhanahu wa ta'ala asomesa empisa, n'asomesa obugumiikiriza, n'asomesa obukwata mpola. Musomesa wange yansomesa embaala okwa IU ku ligimu ya Dr. Muhammad Mpeza. Ayina ka statement ke yakolanga nnyo, yagambanga nti politeness it costs nothing. Obukwata mpola, obuwulize n'okwetoowaza tebulina kye bukujjako neki. Kati okuvuma tekukwongerako.
wadde abantu basobola okuseka nga bakuwulidde, naye ate ono avumiddwa mu bbanga ttono ajja kuba n'ekitiibwa. Towemulanga mama wa gundi, towemulanga gundi, tovumanga gundi, tomuswaza. Ne bw'aba kale kye yabbye wakirabye, tewali bwetaavu bwa kuswaza munno mu lujjudde, kubanga tuyina bingi bye tukola Allah n'atubikkirira. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Buli muntu byakola abimanyi era omwoyo gwo gubiwaako obujulizi nti ekiro wabadde wantu gundi ng'oyambadde bwoti. Ne bw'aba Allah akubikkiridde tobikkula munno. Bw'oba toyagala kwenda ku nnyoko va ku bakyala abakulu. Bw'oba toyagala kwenda ku baana bo va ku baana ba banno. Lumu mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti inna sharafa almu'min, ekitiibwa kya buli mukkiriza ali mu nsi ayagala ekitiibwa si kwambala masuuti, si kwambala jjubba, si kuvuma. Yagala qiyamuhu billayl, goloka ekiro abantu nga beebase oyogereko ne Katonda wo, ojja kufuna ekitiibwa. Wa a'izzuhu, ate ayagala ekitiibwa mu bantu al-iqtina'uhu, va ku bintu by'abantu. Bw'oba toyagala kwenda ku mukazi wo va ku baka banno. Bw'oba toyagala bende ku nnyoko va ku bakazi abakulu. Bw'oba toyagala bende ku baana bo va ku baana b'abantu. Bw'oba toyagala bakubbe va ku bubbi. Inna sharafa almu'min qiyamuhu billayl. Yenna ayagala ekitiibwa mu nsi muno golokka nga abantu beebase oyogeraganye n'oyo yakutonda. Wa a'izzuhu, ayagala ekitiibwa mu bantu si kuvuma. Al-ightina'uhu, va ku bintu by'abantu. Bw'aba omuntu yabbye tiyabbye wa maama wo, mukwasa Allah. Bw'aba omuntu yayenze tiyayenze mu makaago, muyita oyogeraganyeeko naye mpola, tomensioninga linnya lye kumwonoona mu bantu. Mulundi ogunajja biidhini ta'ala tugenda kulaba hayaka Allah, mbadde manyi eddakiika ziweddeyo. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lumu ayina gye yali gyakolera daawa ye. Omusajja ayitibwa Dafuru najja n'amusalako. Dafur yali aweereddwa ssente nga ze kutta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Agenda okukyuka bw'ati nga Dafuru amuyimiriddeko awo. Dafuru n'abuuza nnabbi nti man yamna'uka minni ya Muhammad, tuli babiri, essaawa eno ani asobola okuntaasaako? Namuga nti Allahu fi ssama, mulezi wange ali mu ggulu alina obusobozi obwo. Farajafa bihi musakina au farajafa bihi sakina. Dafuru bwawulya ekigambo ekyo yakankana, ekiso ne kigwa, mbaka kwe kwongwa bwati n'akikwata n'ayimirira. Dafuru n'atula wansi. Mbaka abuuza Dafur nti man yamna'uka minni ya Dafur, obadde ozze kunzita, kati nkubuuza ggwe ani asobola okukuntaasaako? Naga Muhammadi, teri mulala okuleka ggwe, gw'osobola okundekera obulamu kati, gw'osobola okunzita, nsaba kunsonyiwa. Namugamba nti qif, yimirira, khudhu sakinak, kwata ekiso kyo, va wendi genda. Dafuru yatunula bw'ati ng'alowooza Muhammadi asaaga. Yagamba bw'ami nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Kye kigambo afuwa mwe kiva, okusonyiwa ng'olina obusobozi obukola. Omwana w'omuto waguze TV, ogenza okuddayo ng'agyasizza, olina obusobozi obumukuba n'obumu mu masukulu fees adda ku ssomero, n'oleka, kiyitibwa afuwa. Mukazi wamujja ewaabwe nga munaku, n'abeewaabwe ennyumba gwe gibazimbira, ogenza okutuuka mu nnyumba ng'alina omusajja, noga omusajja yambala ofulume, maama Saala okoze kyaki? Tokiddanga mu nkusonyiye. Maama Saala ng'akankana tamanyi kiddako, naye ng'olina obusobozi obumugoba, olina obusobozi obumutanga tayambadde,
olina obusobozi obuyita ekyalo mba mulabako nga talina nnika nimugamba masala yambala afuwa Allah kwe kukiza mu Qur'an nakugamba omuddu nasonyiwa nga alina obusobozi obukola ekyo kyekisinga omusajja bwe buzira obusinga mu buzira obwali bubedde mu nsi yakolega min azmi al-umul ogwonno muguwa munywevu muzibu tegugendwako buli muntu mbakubiriza nga mbasaba mbadde mbigoberera nga mbiraba tebinyuma tebiwooma nyoko gyali mu kyalo okulaba nga gwosinga okuwemula mu Kampala oba omukulembeze bambi gyatudde n'alaba nga omuntu asinga omuvuma ye gundi nakutunuulira ye ayinza okukutunuulira naye ate kojjaawo ayinza obutasirika kale oyinza okumpemula mukazi wange nanakuwala naye ate maama ayinza obutasirika nze kale oyinza okunvuma mwana wange nakireka naye ate mukwano gwange ayinza obutasirika twegendereze okunakuwaza bannaffe ne bwe ziri b'ensolo ojjukira hadisi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti inna allaha kataba al-ihsan ala kulli shay'in Allah yatugamba oba yatuwandiikako tuteekwa okuyisa bulungi buli kintu ekiri mu nsi oba kiwuka oba nsolo oba ki oba muti tuteekwa okuyisa bulungi buli kintu kyonna kyolaba ebbanga lyekimala nga ekintu ekyo onaamanya nti kinaala kuwala naga nti wa idha qataltum wa idha dabahatum fa idha dabahatum fahsinu dhabiha bwobanga okutta ekiso ng'ogenda kusala kintu kisalibwa ekiriibwa ebeere ente embuzi endiga oba enkoko fahsinu dhabiha longoosa okusala tonakuwaza kyogenda okusala falyahiddu ahadukum shufratahu omu mummwe awagale bulungi ekiso kibeere nga kisala asobole okusala mangu nga talumya eyo nkoko takugambye girinnyako okwate ejjambi yomale okunyumya naye nga yanguwa mangu osala obambe nebaginakuwaza wa idha qataltum bwe mbanga mulina gwe mugenda okutta kkirizibwa okutta mu mateeka nga muntu munnammwe fahsinu lkatlata mulongoose enzita laba wakikuwadde naye atuusa n'okukuleetera enkoko esalwa kati ate watya baganda baffe abaleeta ente ng'ente eyisizaayo omukono eyisizaayo omutwe ogisubya amayembe ogisubya omukira n'ogijja ku mmotoka nga tekyatega n'ogiyira amazzi agookya noleeta omwenge n'ogukiteeka mu kamwa gwetanywanga eyo nno nsolo kale ate watya ku muntu munno n'okwata amafuta g'ettaala oba aga petulooli n'ogenda ogayiwa mu kisulo n'otta abaana ku muntu munno lowoozaamu omukyalo ono gwottidde omwana nga bali mu kisulo agenda okuveeko abaala atuke ku kisulo nga lababisiiriiza ogenda mujjako ennaku ku mutima naki lowoozaamu omukyala ali mu nsi ng'alina abaana babiri bbaawe yamufaako be baana baalina mu bulamu n'obatta ng'obakubye masasi lowoozaamu omukyalo ono gw'okubye omuggo n'omutta mwabasawo mukazi n'ogaana omuyisa obulungi nga zze kuzaala n'omuttira mu ddwaliro bbaawe ono omulekedde kiwundu ki n'emikwano gye nennyina kwe kusalawo ndeeta omutwe ogugamba nti enneeyisa y'abantu ennaku zino ekyuse nnyo muba olowooza nti baganda baffe bandituzimbye mu ddiini ne bantu abasigadde abatalina kye bamanyi muba olowooza nti bakuze mu myaka n'abantu boolaba nga baana bato tubadde tulwanyisa ekisiyaga naye nga tukirwanyisizaamu n'abakiwagira abamu nga bakulu mu myaka nga n'abamu bakulembeze b'amakyaki agamu wuli ekigambo ekyo kati bukedde nkya nga omuntu avuma waliyo omuvumi nga munnaddiini nga waliyo omuvumi nga ate muntu mukulu mu myaka eyo ensi bwetu bwetuuse eyo alamatu saa kabonero kabi era kabonero akalanga enkomerero tubeetondera tubali tubabuzeeko ebbanga ne tubadde emirimu era emirala egy'obuvunaanyizibwa
tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere tugatta n'okutukoma nga tuli bumu. Abaludde nga temutulaba tusaba mukomeye ku mikutu gyaffe, mwongere tuwagira programu yaffe y'emabega ekyatambulira gyeri gye mwali mumanyi obulungi etambula eya Manthera supporters. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bino abiteekemu omukisa mubitegeere era mubikolereko, tusonyiwagane tubeere bumu. Okufa kwani afudde n'avaawo tekitegeeza kuwooninga mulala naye afa amugoberere, wabula okufa kwani oyo afudde n'agenda kiyambako asigadde okwerongoosa n'okutegeera bonaawangaala. Naawe atta ayongera okutegeera nti abantu boonakuwaliza abantu abazaala abantu abo lwakusirika naye si basanyufu n'omusaayi gw'abaana baabwe oguyiika. Atta weekube mu kifuba, naawe anakuwaza bano n'ebigambo byeweekube mu kifuba, ensiro ejja okusobola okutambula ng'erimu akalungi. Hayyakumullah wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.